Tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Kikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana kwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shongezi. Kikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu yekka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu, muwulire alina ensonga. So tubaniriza nnyo ku shene yaffe ennungi nga tukyayongera okubasomesa kufuna pen n'olupapula we tuli maliro okusomesa ng'ekitabo kyojjuzza tukyasala na ddwaliro ogenda bugenzi page number basomesa ku kino kati kitegeeza ngwa wano babitandika dda omuntu atugoberera leero tuli ku magi tugenda kwogera ku nsonga ezitawaanya amagi ne ziremesa amagi okujja okusisinkana enkwanso okuforminga zygote kati akabonero akalala obesity atera okuba nga abaana nza okukola akabutobuto omugejjogejjo ogwo omukyala alina eyo polycystic ovarian syndrome naye akabonero akasooka kuwalirabye omukyala talina kumisinga period nga tali lubuto era abaami abali ku shono baali badde bagobera mukyala wo olaba nga amisinga period mugambe naye goota kagenda mu ddwaliro olina okubala buli mwezi waki tewaladde okuba agenda okukebera nga tali lubuto omwezi gumu 2 3 nga not pregnant eyo yesoose polycystic ovarian syndrome eyokubiri tulina kye tuyita ovarian insufficiency tegamala ovarian insufficiency. This one always occurs mu bakyala abasusizza emyaka 4 above 40 years. Omukyala bw'ogenda okula myaka that is ng'osusizza emyaka 35 ability y'omubiri okukola amagi the quality kitegeeza ki mu Luganda omutindo gw'amagi ne quantity obungi egenda ekendeera baliiramu enkoko eyabiikanga amagi nga yakava mu brooder ebiise omwaka mulamba ekitegeeza amagi agasembayo beefuuse off layer kati fe abakyala osukka 35 oba ogenze mu off layer omukyala yenna yes abatandise okukaddiwa science bwatugamba omanyi science ne mukama tebikwatagana nze nkuyonyera ku science beat era Katonda is a spiritual world Katonda yakola nga bw'aba yagadde era tetumuggyako obuvunaanyizibwa obwo naye ye science bw'atyo research bwe yafuluma n'atugamba bw'atyo nti omukyala bw'asukka 30 years amagi gagenda gakendeera obungi ekitegeeza ogenda n'okebera omukyala nga ovary ye eri bweti ayinamu kamu 2 3 ono ow'emyaka 4 tugamba oba 5 ono ayawukana n'omuwala sanga ayina eno ekitegeeza ye buli sayiko ye waliyo amagi agali ready agajja ono gana amagi bonaagalaba bwoti mu ovaries what we call ovarian insufficiency ability of the ovary to produce good eggs has reduced ozaala butono omugi ofulumya butono ate era kyobala batugamba bakyala osukka 45 n'ozaala omwana there are chances of chromosomal abnormalities ozayinza ozaala omwana talina mikono talina magulu the abnormality amagi agasigaddeyo gaba gagenze gakuuwa abaana bafuna Down syndrome okujjako kano nkayisaawo abakyala abayambibwa ab'egyo emyaka olina okufuna eddagala erigenda boostingayo ovaries sobole okuproducinga ku good eggs gyeriri yes kibagamba nti okusembeza amagi si kusembeza amagi you boost up the eggs so that zibeera of good quality nti amagi gano ogane fulumya bujijiji buno obugi obwakona that's why bw'ogenda okula chances are blighted ovum twajogerako era okubanga ofulumizza eggi terina ability ekola mwana enkwansa eyingiddemu esanzemu kasasiro yejje sumba
olibiise right eggi likuze ne lita enkwaso ne byegatta ne bikola ekintuntu kyekino kati woba osusizza emyaka 35 gw'olina okuba ng'omanagingibwa omusawo tugabe emyaka 4 onoonyezza omwana kyawukana n'omuntu abadde azaala n'agenda yongereko bwongezi kati oyinza okuba olina emyaka 4 naye nga wazaala kwa 32 kwa 34 kwa 36 kwa 38 ne kwana muba banjawulo n'omuntu eyakoma okuzaala nga wa myaka 24 there is always a difference mu ekyo singa omuntu obadde oli mu system ng'ozaala oba olina emikisa singa obanga wazaala kwa 24 noddamu okuzaala ng'oli mwana nsose mbivuddeko ogenda okuzuuka ng'ofunye omwami olina 45 awo system ebanga eyabivaako nga the egg quality and quantity eri wansi omukyala kati ovarian insufficiency nkyogeddeko nti ekisingo kireeta myaka about 40 then ne ddagala nga chemotherapy abakyala be bakaliridde abaso badde olina ovarian cancer badde olina endometrial cancer and then nogenda through radiation eno egenda directly to the ovary nekosa ovary eyo ensonga endala tulina kyeta autoimmune auto is the body omubiri gukulwanisa omubiri gwennyini ne gulwanisa amagi yes omubiri ne gulwanisa omwana n'olemererwa okufuna olubuto nga the body is now against you to get pregnant so kati abakyala abatulaba mwali baddemu twetegeka 23 24 maze osoma tegesa okwase omusajja tayebuzabuza tali serious guno mulembe gwaffe bakyala kola mugambe nze kampe enkwanso njalabirira abaana kijje mukyala gamba musawo abasajja nabo tebeesigika onaabuuka ozaala abaana n'agenda obbalabirira nedda ddiya we have hands we are going to work okuza abaana bo okusinga okufuna omusajja afaayo gaana okuzaalira ozaala abaana bo n'okola ng'omanyi nti nno olina ki olina omwana condition endala gye tugenda okwogerako era etawaanya abakyala n'ebalemesa amagi okuzaala ovarian problem eddako abakyala bakimanyi nnyo kino ekintu tukiyita this is the ovarian cyst okiwuliddeko cyst twagamba kyekintu ekibeeramu amazzi cyst kitegeeza eggi lino lyalaalira ekisosonkole kino ekivuddemu eggi kiraalira mu ovary kati after time kidissolvinga n'ogenda mu period era abantu baali bamanyi nti period oba ofulumizza ggi nedda mukwano period is the shedding of the endometrium to the menstruation kati ekisosonkole kino okisigalira mu ovary bwe kimala okwabika ne kivaamu gye twayise enjuba kisigalira eno ekisosonkole kino ne kidissolvinga kati we kitadissolvinga omwana tajja kujja we kitadissolvinga kino anti kati kyabise tugambe eggi likuze liwezezza 2.5 centimeters that is the mature follicle era oba okebera ku scan omuntu afuna olubuto mugamba jangu nkebere ndawo oba olinayo eggi ekkulu when okebera ku scan there is a round well defined thin walled liweza 2.5 n'omanya nti genda n'omwami neggi ligenda kukola ki ligenda kwabika we lyabika lita enjuba kino ekisosonkole nekisigala mu ovary nekidissolvinga so bwe kigaana dissolvinga bwe kigaana okumulunguka kyetuyita cyst kati cyst is any swelling which is above 3 centimeter kiba kyabulabe munda gye kisigadde kiba kyabulabe mu ovary kisigadde because kigenda kigenda nyigiriza amagi agasigadde because kigenda kigejja actually kigenda tugambe this is the ovary cyst ejja kugejja bweti tufuna gye tuta tubal ovarian mass omwami agenda kuyingira eno nga mwegatta ng'ofuna pain omwami aba aleeta gwe ng'ofaaki pain because cyst eno yavudde mu ovary n'efuluma
negenda ngegejja ate omuntu alina cyst yegendereze afuna gye tuyita oligoamenorrhea bu period bujayo butini era agendamu ennaku 3 n'agendamu ennaku 2 nga omugongo guyinza okukalakata back pain ngeri serious before even period ekino ekizimba kinyigiriza ebinywa pelvic floor muscles ojja kulaba nga ofuna pain during sex ojja kulaba nga period yennyini ekuluma kitwayita dysmenorrhea ojja kulaba omukyala ng'omusaayi gw'ofulumya gulimu ebintu bya black actually ono omwami era yabadde awaaba n'agamba naye musawo omukyala wange nga yavamu omusaayi gwa black ne mugamba ayinza obba alinamu ovarian cyst because it is normal in childbearing age eno cyst zikwata abantu abali mu myaka egy'okufuna olubuto kati olw'okuba nti nno kiba kigenda kizimba ogenda okulaba period yegenda ekyuka omukyala twamwogerako last time alina okufulumya omusaayi nga guli pure red si black ekitegeeza there is some rotting onolaba ofubutukayo ebitole bya black oba gwe mwami ng'okirabyeko olowooza ki era omwami yaŋŋamba nze nningizayo ne mulaba naye omusaayi gwe gwa black neŋŋamba n'omwami naye naalingiza okulaba omukyala no bamba kisusa padi njije bwolingiza ki muze nningizayo ngenda olaba omusaayi gwa black amugambe nti no mukyala wange otali serious njagala embeera nga mufollowinga nga mugoberera naye omusaayi gwe gwa black guwunya n'okuwunya appetite centimeters per second zifiiraawo oddayo ati omwami kosta omukyala abanga system is not right appetite efiirawo right efiirawo automatically kati okyala twalibadde twegendereza nnyo bw'ofuna because cyst eno oba ogirina eyita sharp pain musawo mpulira ekintu kinfumita abala bakiyita nakigalanga era kimbadde njagala okubuuza nti bino byonna tubirabye naye ddi lwe mmanya nti ndabika obuzibu bwange buli ku bino otegeera ddi nti no I have an ovarian problem one sided pain eyinza obba ku right ovary oba left ovary kati pain eyo ebeera sided eyinza okujja nga eri sharp pain radiating to the back ngedda mugongo ng'ekuluma oba oluusi omwami bulijjo ayongera penetrating omanyi abaami baagala awo sabasajja n'aleeta naye nga gwe gwaleetera ofa nga pain olinga wulira ekintu kye basindika munda suspect a problem gwalabyeko ku sheno otegeerawo nti kyokka jjukira mwagala mwana muyinza okwegatta actually abantu abasinga bamanyi omwana kwegatta misana nakino telanga emisango nze neegasi ne muno mpulira amagulu gannuma beegatta ku makya mu ttuntu ne kawungeesi tebakyakola bali kukwegatta banoonya mwana misana mu ttuntu mu kiro mwegattamu yatuuse nga mu magulu muno gamuluma abeera awanise buli ddakiika nogamba lwaki mubeera muwanika tolina wanika mirundi mingi wanika in the right time okitegeera in the right system ogenda wanika ng'olina cyst togenda ddukombako okitegeera ogenda wanika maze nasembeyo obulwadde tubuyita ophritis inflammation of the ovary omwami ajja kgenda wanike ateekemu enkwaso alina obulwadde tugambe chlamydia oba gonorrhea obuwuka abuyibwe muno bujje bugenda direct mu ovary butandika okulya ovary eno ovary efuuka enlarged era ogenda okukebera omuntu nga the right ovary is enlarged in size erina obulwadde tubuyita ophritis inflammation of the ovary kati ovary wenaba inflamed ebeera ne heat tegenda kukola ng'omuntu ali nomo erina sooka kujjanjabwa n'olyoka okola ki n'olyoka omanya kati tumulwadde ku bubonero bw'otegeerako nti I must actually mulimu abantu abamu bagezi wadde agenda n'agamba naye musawo omwami ono ndaba ali serious agenda kumpasa sooka onkeberemu ndabe bwe nnyimiridde sirina ngagenda mu bufumbo ntanko kaabira eyo omanyi bwe kiruma obufumbo bumenya nga omusajja agwanjudde omusajja ate ffe bamulamu bwe batera okuyomba buli mukyala ayagala omwanjula naye omwami bwakwanjula bakuwoza ebbanja jjukira buli kyokola oba mwe bagamba omusajja yatuwa ebintu ng'olyoka mukyala owanika ekawungeezi tolina kyakukola tebikyanyuma olina mu pain but because oyagala mwana but first do a check up mumaze okale mumaze emikolo abamu bajja emikolo giwedde bamaze n'omwaka mulamba tebafuna ekiddako awo mwana
wala abantu beebuzabuza mbu ofumbo si ye mwana. Omusajja kasita amala okwanjula ekiddako awo oyagala si ssente mbu omukazi okola mwana teri kwebuzabuza. So kati investigation ki gy'ogenda okukola okulaba ovary? Luli twayogera ku hysterosalpingogram ekebera enseke x-ray. Ekikebera ovary is only one. Amagi. Okulaba bino bye twogeddeko. Polycystic ovarian syndrome, ovarian insufficiency. Ovarian insufficiency olumu mukebera n'ogamba there is reduced follicular growth. Nze amagi go wamma ndabye yaako. Abiri gokka. Olina okuba olina ovarian insufficiency oba kyetuyita ovarian hyperstimulation. Yetya. Ovary yo ereeta amagi mangi. Abantu abazaala abaana abala. Polycystic ovarian syndrome. Enjawulo eyo abantu bagitegeera. Tuyina polycystic ovarian syndrome bungi naye tebukula. Ovarian insufficiency, there is the insufficient eggs in the ovary. Ovarian hyperstimulation, ovary ebeera bweti. Gonna amagi galinga agenkana. Galinga bakula. Be abazaala abo. Bana nti waliwo akakubi k'okuzaala abalongo nti yita ku kuno yita ku ddyo. Anti abasinga basobola okukozesa eddagala eriboostinga the eggs. Ovary nebeera hyperstimulated. Ne producinga actually bakuba follicle stimulating hormones. Hormones ezigenda stimulating amagi ofulumye more than the normal woman. Kyova olaba edda wazaalanga abalongo. Wabeeranga mukyala ali abunomo, omukyala ali nnomo afulumye ejjeeri, gwe oleeta abiri bakolangako n'emikolo. You abnormal, you an abnormal woman. Ozadde abaana babiri. Kyova ne kati nze asomye science ne wozaala abalongo kyabulijjo. Kyabulijjo that the ovary produced more than 2 eggs, which is normal. Naye abedda baatyanga onoozaala omwana babiri, omukyala ali nnomo alina fuluma ejjeeri. Ekitegeeza gwe oba ovudde mbali nnomo n'oyingira mu abnormal. Omukyala oyo ajja kukwata tuyita nsomesezza nnyo ne maaka ekooye. Ajja kukola maaka ekooye. Ayina endala. Tulina kye tuyita vaginal ultrasound scan. Zino scan zenyogerako ezimu teziri buli wamu. Bino ebyuma. Kyekiri ekyennabagambye. Sibira mitwalo 10, sibira mitwalo 2. Ekintu kye weetaaga kirimu olusikaani. Kirimu x-ray. Bawe namba y'essimu 0 7 wandiika 0753 3 29 omwenda gugwo. Baffe 79 omwenda gugwo. Katereeze bulungi 94 omwenda gugwo. Enya yiyo 0753 29 79 Yo yawandiga imaging center oba yagadde ekuba kuva ssaawa emu paka ssaawa 12. Oba yagadde gendawo so ogenda n'ogamba kangendeko wandigeyo eyo bajje n'akuba n'exray nga simanyi ng'ejja embeera mu bize nnyo ezimu sizikolako nampana kasita nagenze awo manyi nafunye x-ray ntuufu n'agizaayo wa dokita we nakugamba gye naleese kifaananyi kikyo kiriya tolina bw'obuusizabuusiza 0753 29 79 94 then eyange ya whatsapp 8 95 97 38 singa ku whatsapp message oba osobola okunkubirako mu buddebo naye nga tokuba kiro twagala kwawukanya maka bannaawe obule osaba mukaaga ogw'ekiro oli akuba 070 5 5 25 14 59. Zino zakubako. Yes, kati ayagala trans is the root. Nti eita mu vagina. Vagina is where it is passing. Eita mu vagina. Skani. Onjisindikayo bwenti. Nenkubira wano nendetera amagikiriya. Ku screen yesebo. Njiyisa wano. Erebanga torch scan gyoteeka wano. Nekubira ekifaananyi ky'amagi nga bw'okyagala. N'ogabala nti limu 2 3. It is the best. It has the best resolution concerning amagi.
ndina trans abdominal. Trans eyita waggulu ku lubuto. Iyo bulijjo abakyala gye batera okukola. Tesobola kubalira amagi bulungi nga transvaginal. It has the best resolution gyova tugiyisa wansi okubikulira n'abaana ne kubikulira ovary. N'abantu olina kye weebuuza. Ovaawo otegedde kati ekizibu kyange kye kino era kye ŋŋenda olwanagana nakyo kansembeyo weight gain. Abakyala abanene ennyo. Obunene buyinza okuviirako obutazaala. Actually research agamba abakyala abagezze ennyo overweight eyina engeri gye reducingamu the performance of the ovaries. Because wherever you have the weight eyeyama naddala omuntu nga teyali munene obunene bumugwira va ku ffe abalyedde emmere. Nga tewali munene n'oyingiramu obunene. The body eyina okulwanako okusobola okuwanirira kubanga teyamanyiira. Okitegeera era abakyala abanene abo balina okujja mu kaama akaffe ababiri. Yesu watu nafuna mwana. Omwami yaŋŋambye omukyala olumu agera n'agejja wano ebigimbi bino binosooka n'obigira bwoti. N'ogira bwoti. Osobola okuwaguza osobola olumu oziiwa na wano mu bisambi. Naddala bano abaami obutono ennyo obwo obweteeka ku ebikyala ebyo alugira akomeeno. Ono spam takombako wadde naawe. Naye nga lwa bunene. Yes. Ekitegeeza n'abakazi okugejja ennyo. Abakyala okugejja ennyo. Kati oba ogenda myaka 4 already oli munene. Ofunye polycystic ovarian syndrome. Omeze obulemu abantu abakyala abagenda bakulamu bamede ebirevu. Ekitegeeza homoni y'abaami eyingidde ereese omugejja ogwo. Kuba ku simu ya musawo oba weeriza WhatsApp ya 0705 25 1459. Eyawandege ya 0753 29 79 94. Akatalekeka. Abaami mbeerewo nnyo abakyala mu nsonga y'okufuna olubuto. Tomuleka yekka agenda mu ddwaliro. Nze ogwange ngukoze. Oyinza obba owanika omugongo emisana n'ekiro. Omusajja omu yaŋŋambye naye musawo ngize omukazi oyo. Buli wenkyuka nenkyuka, buli wenkyuka naye nenkyukira bwereere. Teri kavaayo kinakuba nengenda ebbali. Options yagenda bbali. Kale muwerekereko mu by'obukuusa. Omanyi ffe abakyala mwamanyi tulimba. Muwerekereko obukuusa omuleeta omugambe munkabeere njagala muzaalamu. Kigenda muzaamu amaanyi omukyala. Ajja kunywa ebiddagala by'otamanyi muwendo. Okitegeera? Njagala mpa ogende ebbali oteebe. Anti kyabulijjo ekyo. Nze mbamanyi. Ogende ebbali oteebe nga munno okoze eki? Kubanga ate ffe abakyala buli ogamba kyokkambi musawo waliwo yajja n'aŋŋamba musawo omwami wange ono tagenda nko bbali tumaze ffenna emyaka 9 omwana abuze naye bambi amperekera buli gye tugenda okudda eno wabbali baana bali 9 omusajja yazaala dde ebbali abaana be 9 ono ali comfortable bagamba ono buli wenda amperekera. Just the psychology. Omuntu abeere atukama agambe siwonze bba wange muteekerawo n'omukono buli ddwaliro amperekedde tunoonyezza omwana naye tagenda bbali. Kitegeera kuba tena ng'ogenda laalika ng'ogenda ebbali genda ng'omuntu omukulu weetereeze. But the psychology of this woman kubanga ate stress ife tweyongera ogamba omusajja mmanja omwana ng'obanja bumanja mwana n'osirika. The stress increases. Ate the more stress, the more the cortisol hormone. Kati cortisol hormone bwe weyongera mu mubiri erwanyisa hormones ezifuna ki olubuto. Tuba tugamba omukyala agala omwana relax. Wewe emirembe yakasenteko genda kubeera nga atakiriiko nnyo. Hormone eri ogane kuba na excess hormones mu mubiri ezigenda ziyisa hormones z'okuzaala. Weewale nnyo stress. Kyova ngambye abaami give your woman a comfortable environment abeere nga talina stress. Nze ne bba wange omulala twanoonya omwana naye omusajja amperekera takoowa. Kimuwa emirembe mu mutima nti omuliko newe tomuliiko. Ye n'abeerawo paka omwana waalijja aba taliizimu. Sibula bannamuganda. Bannange tusomesezza tugenda mmaliriza secondary infertility musheddako atwogera ku nnabaana. Tubyogedde bulungi kimanyi atayize ku luno simanyi. Tukutte ensonga ku nsonga tugenda maliriza todde ku baami. Secondary infertility mu baami. Omwami wazaalako wafuna omukazi n'azaala abaana 3 n'owasa omulala akulemye wakisa.
mwebale nnyo okubeerako. Saba ababanjagadde abamumanyi wensangibwa nga nsangibwa Wandegeya nze musawo Aida Nassolo yakubuuka mu kukebera ekyo kyange nkyagala era nange nkimanyi ojje tulabe ensonga nkubirako kwezi simu 0705 25 14 59 oba jangwe Wandegeya ku bitaala kwetuuke Wandegeya osobola okubako oba osalamu ekitaala ku stage wa parking eziteeka moki bagiyita Wandegeya Imaging Center for your quality services oba yagadde okukuyamba webale nnyo webaye ddala okubaako. Okay, nange sinza kweyongerayo kujjako kwagaliza ebirungi ebyerere weekend ennungi ate n'okutandika wiki y'obwamu sidingana olw'omukago olujja ku nsonga zezimu nga lukyatunuulira lwaki abantu bangi afuna olubuto n'azaala omwana omu babiri ate agenda okuddamu okunoonya olubuto olulala ne bigaana. Tutandikirawo. Leero ng'ebadde mpanvu tetukozeemu na bulango. Eyo yebadde program Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Kikolenga Lugonvu. Tuwuliriza Lugonvu.